butereevu nnyo olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 3 omulero ogwo gw'owulidde gwe gufundikidde omwaka wabula k'oguwulidde tegeera butegeezi nti tuyingidde munda mu bisenge by'amakolero ebya UPDF. Ampuliriza bingi ebigenda mu maaso mu UPDF era ekiriyo kinyeenya magi kifumba mutuku. Kaakati nno obukubagano bweyongedde, enjawukana mu magye n'okwekiiya bino nno byandiviirako okulaba nga waliwo omulambo ogugudde. Essaawa eno nze AK Master nga bulijjo era ntwala omukisa guno big up mukwano gwaffe DP Uganda nkutumiddeko nnyo. Ensonga lwaki nkutumidde ogitegedde. Kaakati mukwano gwange atugoberera Jeno Muhoozi Kainerugaba ng'ayongera ogenda maaso n'okutwitinga kwa twitinga. Kaakati njagala uli ebigambo bino. Jjukira nti ono abadde yakavaayo n'atwitinga ku ggwanga erya Sudaani. Ono nga yakakasanga pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump kaanaamala okulayira bw'ati butereevu nnyo bagenda kulumba eggwanga erya Sudaani balikuwe empaka mu kibuga Khartoum. Kaakati bino bibadde bikyagenda mu maaso, omusajja n'avaayo n'atwitinga n'agamba olumaliriza eggwanga erya Sudaani agenda butereevu nnyo kulumba eggwanga erya Nigeria alikube mpaka mu kibuga Lagos. Era ng'ono ensonga gy'awa ono agamba mbwe ekibuga Lagos kijjuddemu abakazi abalungi wabula abakazi abo balungi babonyaabonyezebwa. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, eggwanga erya Uganda lyakamala okwetondera eggwanga erya Sudaani era nga lino eggwanga erya Uganda lyasindikayo minisita mulamba ng'abasajja ambasada bamugambe situkuwulira. Era minisita wa ggwanga Uganda n'enkolagana y'amawanga ag'ebulaaya oba amawanga ag'ebweru ono yalinnyonnyonyi n'agenda mu ggwanga erya Sudaani ne yeetonda ku lwa Jeno Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti ono ye generaali akulira amagye ag'eggwanga Uganda. Wabula eggwanga erya Nigeria ffenna tukimanyi nti wano mu Africa lye limu ku ggwanga erisinga amagye ag'amaanyi bw'oba ng'obazeebazeemu n'otunulya rankings nga bwe ziyimiridde mu Africa. Wabula eggwanga erya Nigeria likyafuuse kyesirikidde ku nsonga eno era tebannaba kubeera nga babako kye banyega ku Twitter eno eya Muhoozi Kainerugaba. Jjukira nti ono yakavaayo n'awa ekiragiro n'agamba nti olukuŋŋaana lwonna olwa Munnayuganda yenna olwa munnabyabufuzi yenna olunaagenda mu maaso nga waliwo omukuumi alukuuma oba akulira poliisi yenna n'abaluliko, abasajja ne boogera ku Jeno Muhoozi yennyini yakulira amagye oba kitaawe Mwami Museveni oba famire yaabwe, ono n'ataluyimiriza eyamwalula ejja kuba esiridde omupoliisi oyo alibeera mu kyaji. Jjukira nti ono akyagenda mu maaso n'ebigambo ebyamwogerwako. Mukoddomi we amanyiddwa nga Bawa Natasha, mwenna gwe mumanyi. Omusajja oyo eyavaayo n'ategeeza nti Jeno Muhoozi Kainerugaba mbutanywedde mwenge asula ntebe. Ebigambo bino si byange, tukwotinga mukoddomi we yennyini ow'omu nnyumba. Era yavaayo n'ayisa ebigambo n'agamba mbu Jeno Muhoozi yagoba ne mu nkiiko ez'omu maka eza famire zennyini ez'oku ntikko. Era ebigambo bingi ono bye yamwogerako oba oli awo tetumanyi yali amuwaayiriza byali bituufu kubanga eyogera ebigambo bino yali musajja wa mu nnyumba yennyini awedde emirimu. Kaakati no bino byonna nga bigenda mu maaso okutugumbula bannayuganda, okubatirimbula kukyagenda mu maaso era nga tuzze tulaba abantu bangi nga beewera era mbeewera mulimu n'abaagala okusaddaaka oba okutemula pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okumumiza omukka omusu. Bannabyabufuzi bangi be tulabye mu ggwanga Uganda abazze nga batemulwa, okwali Kaweesa, okwali Abiriga, okwali Kirumira, Jeno eyakubwa omutayimbwa eyasookera ddala naye twamulaba, n'abalamuzi abattibwa kossa abantu ssekinnoomu, abantu ababulijjo, All Access n'abantu abalala bangi be tulabye abatugumbulwa. Kati omusajja amanyiddwa nga Majambere, ebyama bimaze okubeera nga bifuluma ebituufu ebyaddala omusajja azaalwa Masaka. Ebigambo bino neegattako butereevu nnyo tugende mu mboozi eno, wabula nzikiriza nkwanirize ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda. Munnayuganda wenna gy'osinze tugoberera weebale nnyo, weebale ddala. Vidiyo sooka ogiwe ekigalo ng'enkola yaffe bweri, tusimbule omulundi gumu ng'omupya naawe nkusaba saabusukabinga ku mukutu guno gwa muntu wa wansi gwa nkyukakyuka gwokka mu ggwanga Uganda gwe tulina. Mulongoosa mu Luutansozi si mwerabira, tumazeeko omwaka naye ng'atukwatidde mu mbeera yonna era kimanye nti ono amaze ebizibu bya bannayuganda ebya buli kkala okwetoolola Uganda yonna ne Bulaaya bangi bawa obujulizi ku nsonga eyo. Mugezeeko ku WhatsApp ku direct call ebizibu bigwe otandike n'omwaka ng'oli bulungi nnyo. Kati wulira ebigambo bibino butereevu nnyo, tusumulule mukwano gwange ampuliriza. Obadde okyali wala tuulo kalire
ebigambo bya nnaku bya ntiisa biibino birimu ne pulezidenti waffe owa NUP Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Pastor Majambere ng'afuuse Majambere yaani yeeyita ki? Ekiri confirmed 100% Kamuntu ye yakuba Kaweesi. Majambere ye yakuba Kirumira. Majambere ye yakuba Abiriga. Majambere ye yali atta Jeno Katumba. Era ye yatta muwala wa Katumba. Ngenda kubabuulira Majambere yaani okakase ebikwata ku Majambere wabifunye dda katutuule tukalire tumuwulire. Amanya ge yeeyita Majambere Kamuntu naye si ye Majambere Kamuntu. Era tabangako Munyarwanda, tabangako Munyankole, tabangako Mukiga nga bw'atera okweyita. Majambere oyo amanya ge amatuufu ayitibwa Kamulegeya John. Amanya ge amatuume ag'oku kyalo aga primary amanya amatuufu ye Kamulegeya John, kati yeeyita Kamuntu Majambere. Obuzaale bwe n'ebimukwatako bye biri luddawa era lwaki ali bw'ati byonna ngenda bibawa. Wulira Kamuntu oba Kamulegeya John azaalibwa ku kyalo ekiyitibwa Nambirizi. Yasomera ku ssomero eriyitibwa Kaseeta Primary School. Kino kisangibwa mu Kimanya Kabonera e Masaka City awakiikirirwa kati awali Abedi Bwanika. Era Abedi Bwanika amanyi bulungi nnyo Kamuntu Majambere n'olwaliro bakwataganye bali aba ku ky'okusaanyaawo Kyagulanyi Ssentamu His Excellency waffe. Azaalibwa omwami ayitibwa Nasanayiri. Ku kyalo baalisalangako nga bamuyita Naayi. Era ku kyalo ewaabwe ekyalo Nambiri bw'otuuka awo ku stage awo gundi eyo ng'obadde ogenda eyo ng'ogenda bwe bagamba nti ogenda wa mugenzi Naayi oba nguli Naayi bakutwalayo naye nga ye Nasanayiri. Bantu beddira Nkima. Era ebimu ku byalo ebyetoolodde ekitundu ekyo kye bayita Nambirizi kuliko Kitanga, Degeya, Kyajjubira, Kagezi bye bimu ku byalo ebyetoolodde katutuule kuba bino tebiggwa malogenda n'obuuza genda obinoonyereze bw'osanga nti nno bya bulimba ng'ojjombuulira. Abamu ku baganda be azaalibwa n'abantu bano wammanga Birimuye, Namugerwa, Nakabugo Mariam ne Nalukwago. Taata we yafa mu biseera bya COVID. Taata wa Majambere yafa mu biseera bya COVID, naye maama we waali era ayagala nnyo maama we, amwagala nnyo nga bw'okiwulira. Maama we waali bintu bingi ngenda bibawa. Abo be bamu ku bannyina. Kati omuvubuka ono ewaabwe baali basamize nga balina essabo nga ddene nga waliyo ebyokweraguza. Era famire yaabwe bazimba bano baganda ba taata wa Kamuntu bano omwami gwe bayita Nasanayiri ayina baganda benga bayawula nsalosalo. Bagenda ne batandika ne bajjamu ebisitole embuno beeroga. Ayina muganda we bamuyita Mujumbi muganda wa taata wa Majambere mu mwaka gwa 2010 ng'ayingira P7 naye yali mulinzi nga wa Kiwago. Kati ebyo byogamba mbuno beeroga biki budde bwali misana tukusawa nga 8 Majambere n'akwata omusekuzo n'ateega mukazi wa taata w'omuto oyo mwami gwe bayita Mujumbi n'amukuba omusekuzo ku mutwe n'amutta. Waliwo akaana akaalaba ne kakuba enduulu, omukyala ye n'afa. Omukyala bw'afa enduulu ne zivuga, Majambere n'adduka ku kyalo, n'abula. Kati kitaawe yali mobilizer wa NRM
nga musawo ow'ekinnansi akola ku nsonga z'abantu mube yali akolera kwaliko ne second vice president former vice president kati era akati abantu bwe bakungana nga Majambere asse maama we mukatata we muka anko we nga amusse ekyalo nekikungana ne batema ebitooke ne basuula ennyumba ne bonoona ebintu byonna famire ya Majambere nedduka ku kyalo ekyo ne babula era bwe baddukira wa sekandi ne basenguka ne bagenda mu bitundu ebirala ewaabwe ne wasigala matongo ne beekweka ebbanga nga tebamanyi wa gye bali Majambere bwadduka awo nga awagguuse bulungi sekandi taata wa Majambere n'akolagana ne sekandi ne bamugattako mu Majambere sekandi n'akwata Majambere emboozi ya Majambere oli bw'agikuseseetulira toyagala kuvawo otudde toyagala kugolokoka toyagala kusisimuka taata wa Majambere n'akolagana ne sekandi ne bamugattako mu Majambere sekandi n'akwata Majambere olw'okuba yali masicula ng'ali heavy n'amukwata n'amugatta ku Salimusale ne Muhoozi ne Museveni Majambere bw'atyo bw'ayingira mu gavumenti kati ku kyalo ne babagobako nga basaanyizaawo byonna Majambere bwe bamugatta kuba Muhoozi ne bamutwala n'atendekebwa n'atandika okukola mission zaabwe ez'omutawaana kati gye bamukweka olw'okuba yali asse omuntu ne bamukyusa kwe kukyusa erinnya ne bamuwa erya Majambere n'okubeera nga yeesiba nnyo ku Banyarwanda n'Abanyankole era yeefuula nnyo Munyarwanda Munyankole kwe kweyita erinnya ka muntu Baganda ddala abataliiko kubuuza mu bitundu by'e Masaka awo nkugambye bw'oba oyagala okumanya ebimukwatako ojja kugenda mu bitundu bino wammanga abeera ku kitundu ekiyitibwa Nambirizi ekyetooloddwa Kitanga Degeya Kyajjubira ne Kagezi genda yonoonye sitoole eno bw'ogisanga nga si yeeyo nga byonna byenkugamba nkulimba omwana ono yatwalibwa n'atendekebwa n'atandika okukola emirimu gy'aba Museveni egy'ekyama era okusinziira ku bali munda mu bisenge by'amakolero ga Waaka ettemu lyonna ery'obulabe eribadde mu Uganda libadde likulemberwa omwana ono abadde abeerako katutuule kuba bino tebigwa malojja omwana oyo bw'atwalibwa n'ateekebwa yatendekebwako ne mu Sudaani gundi bamutendeka Sudaani ne bamukyusa n'akyusa amannya n'akyusa buli kimu era omwana oyo abamu ku basiraamu abazze battibwa abadde abeera ku ssiini nga ye yennyini yakwata emmanduso abamu ku basiraamu abattibwa era ekiri confirmed 100% Kamuntu ye yakuba Kaweesi Majambere ye yakuba Kirumira Majambere ye yakuba Abiriga Majambere ye yali atta Jeno Katumba era ye yatta muwala wa Katumba akola mission ez'omutawaana ennyo era bw'amala okugundira obulungi nnyo ng'amaze okugundira bulungi mu gavumenti ng'anywedde yakwata bazadde be n'abazza ku kyalo nga wamaze ofuuka amatongo wayiseewo emyaka egiwera ng'amaze okugundira obulungi yakwata bazadde be n'addayo ku kyalo nga yeetooloddwa amagye n'azzaayo bazadde be ku kyalo n'asooka n'abazimbira waabwe ennyumba gye basookeramu era kati ali mu kuzimbawo ennyumba ennene eka ewaabwe ayagala nnyo maama we so kati omuntu yenna ekyalo kyasirika bwe kyamulaba bw'aba agenda ewaabwe ku kyalo eyo gy'azaalibwa agendera mu mmotoka nga namba plate eriko MK oba namunkekeera era abeera n'emmundu ne Kabangali emukulembedde ye n'abeera wakati ne Kabangali ey'emabega bakikola okusindika sigino ku kyalo era ewaabwe batyawo
terigenda kuggwa malojja, gende wa pasita obyewulirireko. Omulimu ogwatukwasibwa gwa kuzuula byamanga bino tubitambuze ensi yonna ebitegeere, kuba omusayi gw'Abannayuganda mungi oguzze nga guyiika naddala abo abatalina misango era abo abantu abayobawo emibiri okulwanirira ensi yaabwe n'okuteekawo obuntu bulamu oba giyite okuuma eddembe. Kati ng'omusajja omulwanizi w'eddembe amanyiddwa nga omugenzi Kirumira Muhammad, omusajja ono yalwanirira nnyo omuntu wa wansi era yagenda okubeera nga attibwa wali ebulenga ng'ono amaze okulangirira nti agenda kuva mu poliisi ey'eggwanga Uganda, wabula ng'ono yali asazeewo okufuuka munnabyabufuzi atabangawo mu nsi Uganda. Kaakati nno oba oliawo olw'ebyali bigenda mu maaso ye ne bakama be baalaba ng'omusajja ono bandiremererwa okubeera nga bamukonteininga, kubanga ono yali amaze okubeera nga asalawo obutereevu nnyo nti agenda kwegatta ku Bobi Wine oba Mwami Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, era ng'ono omukwano gwali gumaze okubeera nga gulaga nti gubasaza mu kabu, kubanga twabalabako mu bifo ebyenjawulo, mu bifaananyi ebyenjawulo, era ng'ono embeera ze zonna zaalinga bwolaba pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu, endya gye yalyanga ebikomando, obutogo bwe yalyanga mu owino eyatambuzanga ebigere, era ono yalwanirirako ne ku ddembe ery'abannamawulire oba oliawo eryaligenda mu maaso n'okubanga litooboolwa. Ebiseera ebyo omusajja ono nga tannattibwa. Jjukira nti bannamawulire mu ggwanga Uganda be bamu ku bantu abasinze okubonaabonyezebwa mu regimu eno eya Mwami Museveni, be bamu ku bakubwa tiyaggaasi, emiggo gye bakubwa enkya n'eggulo, era ebifo bingi nnyo bye bagaana okubeera nga bayingiramu okukwata amawulire naddala ago ag'ensonga. Kaakati omusajja ono Majambere kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omu ku baatugumbula abasajja abo nga bw'owulidde be bamenye mu katambi ako ke tukubye amabega. Kaakati nno nga tumaze okubeera nga tumanya ebigambo by'omusajja ono, laba n'omusajja ono bw'avuddeyo ono, jjukira nti nabagamba ebigambo by'abasajja bano tetubigenderako era ffe tukiriziganya nabyo, wabula bwe baleeta message ng'etugatta tukkiriza message eyo ne tugikuwa n'ogiwulira, wabula nga abantu bano tetubakkiririzaamu kubanga tukimanyi nti be bamu kubasasulwa okwesiriwaza, wabula tukimanyi nti ebiseera ebisinga bano baba tebana bakoberanga basasulwa emisaala gyabwe, bavayo ne bata akaka eri bannaabwe abakozeewo akatiisa. Kati omusajja ono yavuddeyo n'ata akaka ng'akaweereza Majambere oba oliawo omwezi guweddeko, omwaka guweddeko, alaba oli amuliddeko so weewawo nga message gye yawadde ntuufu 100 ku 100, era ebigambo by'omusajja ono tubitwala nga bikulu nnyo era bituufu nnyo 100 ku 100, naye nga ffenna tukimanyi nti naye okubyogera yabadde alina kyayisaawo, era ng'olwo yandibanga abadde abanja wadde nga kyayogerako kituufu. Era y'ensonga lwaki tusazeewo tukuwe message eno ogiwulire, kyayogerako kikulu nnyo. Buli munnayuganda yenna ng'oli Muganda kuba mwakafaananyi bannayuganda okuvaayo ne beewera okutugumbula n'okutirimbula bannayuganda bannaabwe, era abantu bano olw'okuba bawagira regimu ne Mwami Museveni ali mu buyinza tebagambibwako, batambula n'emmundu, era tewali muntu n'omu yali ayise musajja ono nti aveeyo abitebye ebigambo ebyo yayogera eby'okutirimbula n'okutta. Singa abadde omuntu ng'abyogedde ali ku opposition nti ngenda kutta omukungu bw'ati oba oliawo gandibadde mawulire malala nnyo. Katugende mu katambi kano tukaveemu twolekere ebigambo ebirala, wadde nga nkugambye nti omusajja ono ye ng'omuntu tetukwatagana naye, naye pulezidenti yatugamba nti message yonna ebeera ng'etugatta tugendenga wamu nayo tugitabaaze ensi egiwulire, wadde ng'omuntu gwevuddemu taba munnaffe, naye message bw'eba yaffe tugitalaaze ensi yonna. Nze Basajja Mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Nawulidde omusajja gwe bayita Majambere. Majambere simanyi erinnya eryo oba tulirina mu Uganda oba yava Chadi oba Somalia oba yava Kenya. Majambere simanyi oba linnya lyaffe erya Uganda wano. Majambere ng'atiisatiisa okukuba Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba Majambere awagira Pulezidenti Museveni ng'awera okulumba Bobi Wine, omwana owaffe Omuganda Kyagulanyi nti amukube. Tojja kukuba Kyagulanyi nga ffe Abaganda weetuli. Mutujooze mmwe bamajambere, tetumanyi na gye mwava. Tuliko obusungu bwaffe, tuli basunguwavu ate tuli bakoowu.
mwe bamajambere betumanyi na gye mwava tetumanyi majambere oba linnya lya Bazaire majambere tetumanyi oba linnya lya Basudani tetumanyi oba linnya lya Basomalia ojje wano e Buganda ewaffe we mwatusanga okuba omwana owaffe Kyagulanyi Ssentamu nja kuduumira Abaganda twerwaneko mutujoze mwe bamajambere tetumanyi na gye mwava nze simanyi oba oli Mukyukuyu oba oli Munnakenya toyinza kujja wano ewaffe e Buganda ne weewera nja kuba Kyagulanyi nja kusalako nja kujja ku ofiisi awo tozanyira ku President Museveni bw'obanga oyagala President Museveni tijjuka otijjukireeyo totijjuka ng'okuba Abaganda leka kwetega kati majambere yeetega ategedde akalulu kagenda kutuuka bagenda kugaba ssente ez'abawagira President Museveni ez'abagenda okumunoonyeza obululu kati yepositioninga ayogera ebigambo ebikangakanga Kyagulanyi basobole okumutegeera nti mulwanirizi wa President Museveni bamuwe ssente kubanga 25 ssente zigenda kuyiika ez'akalulu kati yepositioninga tojja kukuba Abaganda kubanga oyagala babawe ssente abayindi ne bajja wano ne bajooga Abaganda bajooza abaana baffe baba mistreating abo batulugunya Abachina ku Kampala Road omuchina yalisa omwana waffe Omuganda n'amulisa ekisiimula seminti wali enakawa Abasirilanka bajooga abakyala abaffe Abaganda namala kuvaayo n'enkambuwala ne babalumba ne badduka ne mu office mutujooze wano Abadinka bajooga abantu bafone Rubaga buli ajja wano ajooga Abaganda majambere mujja kujooga Abaganda tusirika era mu Abaganda amagamba mulekerawo kubeera abanafu tujoogeddwa ettaka lyaffe lyonna abantu abalina obusungu ku Baganda nga bamajambere ettaka lyaffe lyonna balitutte abantu baffe babanyazako ettaka abantu baffe Abaganda basula ku mbalaza basula mu bisaawe basula wansi wa miti olw'abantu abajooza abalinga bamajambere majambere tojja kuba muntu yenna Abaganda mbagolokosa mugolokoke tulwanirire ensi yaffe Buganda tulwanirire kitiibwa kyaffe ng'Abaganda Abaganda mulekerawo kubeera abantu abanafu we are so weak and when you are so weak you can't even prosper economically when you are so weak even politically you can't go anywhere tulekerawo kubeera abantu abanafu Abaganda twerwaneko tujoogeddwa buli ajoogo Abaganda atusanga wano waffe Buganda tebatujoogera mu Arua tebatujoogera mu Acholi tebatujoogera Kabale batujoogera mu nsi yaffe Buganda majambere tolina lukusa lwonna lukukkiriza okukuba Kyagulanyi Ssentamu kubanga otijjuka wepositioninga oyagala bakulabe nti olwanirira President Museveni essente z'akalulu zigenda kufuluma 2025 olyoke okilaimbingire olinnyire ku Kyagulanyi mbu nja kujja nkusaleko nja kukuba ggwe tojja kuba Muganda yenna Abaganda temukkiriza kutujooga tufuuse ng'emmombo ze mu nsi yaffe ettaka balitwala abantu abalinga bamajambere tetumanyi gye baava batusanga wano ewaffe Buganda majambere tojja kukuba Kyagulanyi mwana Muganda waffe tukooye fujjo lyammwe tukooye ejjoogo lyammwe mwatusanga wano ewaffe Buganda ettaka lyaffe lyonna abantu abalinga bamajambere balitutte abajooga Abaganda tuli basunguwavu ne temusobola kutegeera nti tuli basunguwavu temusobola kutegeera nti twabakoowa President Museveni yagamba nti abantu abamu tebategeera nti oli musunguwavu gw'osirika tebasobola kukimanya okutuusa lw'omugamba nti genda oli egundi ya maamawo lwategeera temujja kutegeera nti tuli basunguwavu ate tuli bakoowu naye tuli basunguwavu tuli bakoowu majambere tojja kuba Muganda yenna tojja kuba Muganda yenna olw'okuba oyagala okulaga President Museveni nti omuwagira nnyo basobole okwongera ssente majambere tojja kuba Muganda yenna era majambere omumulabirako ng'atuuse Magere azokole fujjo Abaganda mwenna muggweyo tulwanirire Bobi Wine muveeyo mwenna Abaganda tasigala n'omu tubalage nti twakoowa tukooye abantu abalinga bamajambere twabakoowa dda ate tuli basunguwavu wakolera fujjo lyonna ku Kyagulanyi buli Muganda yenna golokoka tulwanirire Kyagulanyi Omuganda tujja kulwanirira Kyagulanyi Omuganda
newankubadde tetukwatagana naye mu byobufuzi. Muganda bamajambere betumanyi tetumanyi gye baava tebajja kuba abaganda nga tutunula tusirike. Buli lwenvaayo nenjogera ku nsonga z'abaganda nga bankwata era ebisajja ebimanyi bigenda kunkwata tebyagala njogere ku baganda. Buli lwenvaayo neŋŋamba abaganda tugolokoke tutwale position yaffe nga bijja nga binnona era bijja kunnona manyi bigenda kunkwata. Byankwata ku lwakabaka ku lw'Ebugerere nga nwanirira kabaka wange byankwata ne biddamu ne binkwata ne binsikambula mu studio nga ndi ku TV kubanga njogedde ku baganda. Kaakati nno ebigenda maaso byonna obiwulira era obiwulidde. Mikwano gyaffe abatugoberera tubeebaza nnyo okubeera nga muwayo akadde kammwe ne mutambula n'emikutu gino egy'enkyukakyuka gyonna mu ggwanga Uganda n'okwetolola ensi yonna. Kaakati nno Majambere omusajja amulinze okubeera nga alumba Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mbu amugolole ettumba. Kaakati nno olumbu abaganda ffenna tukunze tusitukiremu wamu tulumbe abantu nga bano bamajambere. Kaakati nno ebyo byonna nga bigenda mu maaso obanga obitadde ku mabbali tetujja kubeera nga twerabira omusajja amanyiddwa nga Mathias Mpuuga. Jjukira nti ono ye yabba ensimbi ey'omuwi w'omusolo wabula mu kubba ensimbi ey'omuwi w'omusolo bannayuganda baasigala nga tebamatidde omusajja ono. Wabula bino byonna ng'omaze okubeera ng'obitegeera nakkoledde akatambi gye buvuddeko nga nkulaga omusajja ono olukwe n'enkwe zazze nga yeetabamu oba miitingi zazze nga atuulamu enkambwe ez'okusaanyawo NUP ne Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, ate miitingi zino ez'okunywereza Mwami Museveni mu buyinza abeere nga bubeeramu mpaka kumukululira kaliba. Kaakati nno bino byonna ogenda mu maaso jjukira nti ono yaweebwa ssente miliyoni 5 gavumenti eya Mwami Museveni mbu nga bamwebaza nga komishona owa paaliyamenti. Si ye yekka ne bakomishonazi abalala babawa essente aba NRM. Ensi ne yeebuuza bwe baba nga baba komishonazi aba NRM gw'atali wa NRM ali kudda oluvuganya gavumenti wali osanyuse ki era baali bakusiima kuki? Omuntu akusiima atya ng'ovuganya muvuganye? Kakati bino byonna abasajja babigattagatta abali kudda oluvuganya gavumenti. Omusajja ono kwe kumuyita ne bamugamba zeeyo ssente zino bw'amala okuzaayo ensimbi zino yeetondere bannayuganda kubanga si ye yekka asoose okusobya abantu ffenna ku nsi kuno tusobya wabula bwe weetonda osonyiibwa n'ebitabo byennyini bitukuvu kino bikikkiriza. Wabula omusajja ono okwetonda yakomba kwebaza eriibwa kubanga ono alimu opika owa mukama we amanyiddwa nga Mwami Museveni n'amuganza nja kubeererawo teweetonda. Kati kyavaamu omusajja kukola bibiina ebyo bye balamu ne banne bamukaaku Balian Skin bonna nga bamanyi ba political failures. Kaakati nno omusajja atuwadde bwino n'ensonga lwaki obanga omusajja ono baamusiima nga talina bana kutuula mu ofiisi gye yalimu lwaki ne zaake tebamusiima kubanga naye yali komishona service award bagigaba ddi. Zaake yafuna service award yaliko komishona yafuna service award nombuuza gwe kubanga nawe olina engalabi y'emu ya lutamaguzi. Zaake yali komishona mwami wa service award ntandika okukyuka ngambe eti byenjogera bya kiralu. So mwayisa no, I'm just asking. So mwayisa kinga parliament. What special? Ebyo mwe mwali kye bali bakoze ate kye twagala kukibagamba. A parliament of 56 members of parliament musobola okufuna mu bukakuno people who support you. Naye ense bagamba muzeeyo sente as you still have time. Byebyo Kyagulanyi be yabagamba nti kino tukyakihandolinga secretly tutwagadde kubaswaza laba akasajja bwe kava gye kava n'enkalengera eri sijja kwogerako ne kagamba ebigambo bye mwawulira ku fulo ne katandika okubayisaamu eggaali nga Kyagulanyi abawoninga nga nekana akasajja tekanaba kujja kana apparently as we speak honorable ebigambo bya Mwami Kyagulanyi byoli mu kuwaana wano nze siwaana kiseeri n'ekibiina kya NUP mwayogera ku Mpuuga okusinziira ku kooti mwali mulimba mwali muwaayiriza. Yes, because mwagamba kati gwe wekooti wagambye mutumenya oba nti nzireyoko nange nsome ku mateeka agange kuba ndaba I can be a judge. Mwagamba mwe bennyini abalamuzi nti kiraka wa parliament bamupanishinge
siwe kiri yes malamuzi we yagambye bamupanishingira kinga sente ba no yagambye bwati nti service award eri lawful eri legal but improper using what precedent kubanga gundi enkade precedent enkade sets a new precedent using what precedent gwolowooza be bali basoose okuba ba commissioner ba parliament oba ompuuga yali asoose okuba lopu mpayo you use the precedent ati njagaluga yirwanyisiddeyo n'ensoma ku mateeka kuba ndaba kati tumenyeka using what precedent nti kubanga mpuuga and group C yali asoose okuba lopu mpuuga and group C bali basoose okuba ba commissioner use a precedent nga tona bakusetinga so lwaki temuvuna na commission what special gwenagawo kye baateekawo ekyali special fete tubigenda mu ebyo lwaki temuvuna na either commission lwaki temuvuna na either commission yayisa service award eno ki commission anti erabe bo no but can a commission award itself no I'm asking you can a commission award itself mpuga si atuza commission eno atuza commission ye mukama wo mu parliament honorable Anita Among ulirija kyenkugamba abo ba commission batula ku commission true be batulako Amongo yayimirira wali eri mugundi n'agamba ba commissioner wadde buli wola banga waliwo conflict of interest you resign nkugambe zake bajimuwa zake was a commissioner jasimbuza gwalina engala binge ya lutamaguzi zake bamuwa award well conflict of interest koti yakyogeddeko bwe ensonga ya conflict of interest koti yajogeddeko nga egamba nti commission yeyayisa kino commission yeyatulako baani no ate bwogenda mu unpacking abaani abatula ku commission oba obuze ensala yako asibuza ye kugamba nti sibuza nakugambye omulamuzi naye alinga ggwe nange era naye akeera ku makya n'agamba bampe kakyayinyweko n'agenda n'asala byawulidde nti ye byasaze okusalawo kwe tekutegeeza nti kikyamu kyekiri mu nsala y'omulamuzi ono twagambye omulamuzi singiza twagambye omulamuzi nti omusajja gwe bayita Pilato nze ni musajja mukatuliki ngende Roma ngende Isirayiri eyo na nensoma ku byafaayo y'omusajja gwe bayitanga Yesu yakimanya mu mutima gwe deep in his heart that Jesus Christ was totally innocent abayudaaya nga bamuleesa amukomerere naye olw'okwagala okusanyusa ensi n'akkiriza nti Yesu bamukole ki bamukomerere maybe oyinza okubaako bwe wayagadde okusanyusa because if you are respecting namwe mugamba ababaka parliament under the doctrine of separation of powers do your work independently naffe twabakkiriza nti omulamuzi yasaze omusango naye tekitugaana kuwa opinion newe ziyita myaka 10 bagenda kubuuza ani yasala omusango ogwo but don't you think mwine ekizibu nga kwa parliament tewali kizibu mwe mwayisa bino tetubiyisanga babisamu omunipasi babisamu omunibasi okay but again why didn't you challenge that ngamu anti kakati gwe nkugambye nti naffe ebintu bye bayise so bayise ebintu bye mutategedde si mutategeera ate singa tubadde tetutegeera gwe wakigolowooza wabaddewo akasamba tuko nga motion ejja kufulo gwogambye nti these people are innocent leave them to go on the floor parliament be explaining bakulage naye ogamba ndi musajja naye tebankebera bakugamba no you are not a man you are a woman let us check you atengo wekweka because for us these days we never sajja abekyanga abakazi and they are men tukugambye gwogambye nti twakuwa akasimbo kakomewo wano wenyini kufulo wogamba bakakuwera tukugambe nti tulage ku debate eyo naye ate bwe mwekweka bwe muyise ebigambo gambo bwe muyita abamawulire bwe mwogera simanyi bino byempulira ebyolulatini ebyo tebigenda kututuusa Ssekikubo yamatiza atya ababaka abasoba mu kikubo kinana Ssekikubo ye yakoze omulimu gwe yamatiza atya ababaka abasoba mu kinana okussa omukono ku kintu ekikyamu abasuka mu 108 kakati abamu ababaka lumu baali tebagenda kuteekako mikono nga be-expecting okuweebwayo obufo bwa chairpersons bwa committee abalala ne babatiisatiisa mbu simanyi bw'oteekako wrong is wrong regardless of who does it kakati Ssekikubo fe yatwita ndowooza wankyaza nako ne nkugamba nti I don't trust Ssekikubo as an individual but I trust
program gyaliko eyokulaba nti tulwanyisa obukenuzi ensala ya kooti ne bw'onookera ku makya no explaininga kabakwano gye bwe batwala ssente mu butuufu n'abatwala ssente ne bagula obuvubuka ku social media bubalwanirire obulala bwagula obugundi sibabuyita butya whatsapp group buteekako ennanka na bano babanensima online papers tulwanirire. You are wasting your time. Okay. Return the taxpayers' money mugambe fabakatu kitero kugamba which you granted him. Fabakatu kitero kugamba agrupa bogamba agrupa you are not a fool and era faja takutunulira nakugamba this one is a fool to say agrupa ogamba otya ogamba fenga abakatuliki era kye tubasaba abo lwaki tubagaye bakome okufulo motion eje twali tubasuubira baje kufulo bagambe agrupa oyo komisona atule ne munaje agrupa kati kisigalire erife parliament tugaye nti yes abakristu bafa abekerezia baze ne bagamba agrupa. Kaakati nno sijja kwerabira kwebaza mulongo waswa omuluuta nsozi omusajja oyo atuyambye nnyo okubeera nga tukutuusaako ebigambo bino byonna byogenda maaso n'okubeera ng'owulira buli lunaku olukya ku nsi kuno. Kaakati naawe mwettanire mweyonire kubanga akuwagoowa tetuyinza kuddiza oyo atatuwa bw'obanga olina embeera ekuzitoweredde oba ebizibu nga bikkaluubiridde mbeera nkwegamba enkya n'eggulu nti ennamba eyo yey'omulongooso omuluutansozi lumala nnyoso amala ebizibu byonna okutandikira ku bali e Bulaaya n'odda paka mu Uganda yattu. Kaakati nno ampuliriza amawanga nga bagenda mu maaso n'okwetereeza njagala nnyo okimanye nti Donald Trump bwe yamala okubeera nga ali akaweebwa akalulu ka pulezidenti akw'eggwanga ery'Amerika yalayira n'agamba nti mu ssaawa 24 agenda kubeera nga amaze okumalawo olutalo olw'eggwanga eya Russia ne Ukraine. Jjukira nti olutalo luno lwatandika omwezi gwali gwa 2 omwaka 2022 na guno gwaka lukyagenda mu maaso n'okutulimbula n'okutugumbula abantu kw'ossa ebyenfuna okubeera nga byasalwa byakadda era mu mawanga gano kw'ossa okwetolola ensi yonna wabula ng'eggwanga erya Russia bwe lyategedde ku nteekateeka zino lyakombye kwebaza eriibwa nega nti kaberuwale kabe Katonda bo tebalina buzibu na kuteesa na ggwanga lya Ukraine wabula ekiriwo ekina okubeera nga kikolebwa eggwanga erya Ukraine lirina okudekiraringa nti teriryegatta yadde okukirowoozaako yadde okukiroota okwegatta ku NATO. Kino bwe likikola eggwanga erya Russia lijja kukomya olutalo oba kituyita ceasefire. Ekyokubiri eggwanga erya Ukraine lirina okukkiriza nti ebitundu byonna ebyagenda ebitundu nga Donetsk, Luhansk, Kherson n'ebitundu ebirala byonna ebyagenda tebikyaddira ddala ebyo byagenda limanye nti ebyo bitundu kaakati byetongodde era birangirirwe ng'ebitundu ebiri independent era ng'eggwanga erya Ukraine teriddamu kubeera nga libirumba. Ekyokusatu eggwanga erya Russia lirina okubeera nga lirina eddembe we lirabira embeera yonna ng'eggwanga erya Ukraine lino limeze embazuulu ey'okubiri lya ddembe okuddamu okulumba eggwanga lino balikube nga bwe baagala. Era eggwanga erya Ukraine okuva omwaka 2014 lyalumbibwa eggwanga erya Russia wabula nga bwe twogera olunaku olwaleero nga 31 omwaka 2024 Desemba eggwanga erya Ukraine lyakafirwa ebitundu 20 ku buli 100 ng'ebitundu bino eggwanga erya Russia lyabiwamba era nga Russia yebifuga era nga wenjogerera ebitundu bino eggwanga erya Russia lyatandika dde okubeera nga libikulaakulanya ng'okuzimba ebizimbe okuzimba amasomero okuzimba enguudo n'ebirala bigwa mu kkowa eryo nga ye Russia egamba biri ebitundu byagenda kaberuwale kabe Katonda tebirikomawo era nga abasajja ba Russia be babikontrolinga. Kakati nno tukwatagana omwaka ogujja lunaku lw'ekya Ssaabasajja Kabaka Wangale alamula Buganda ayisane out for now kankulekeremu akatambi kano oyongere okuwulira ebigambo bino ebikutte wansi ne waggulu mukwano gwange ampuliriza. Tulina ku meeza ffe gategeezezza nti abasajja bayitibwa Abarussia bagenze maaso n'okulabika nti bakobye nti baganye abasajja bayitibwa Abarussia baganye bagambye tetugenda kulabika nti tukikkiriza tetugenda ku temutubuulira tetubyagala. Russia eganye egambye nti nedda Abarussia bakiganye.
yateekateeka ebaddewo omukwano gwa fatuliriza ng'ekulembeddwamu abasajja bayitibwa Abamerika nga Russia baagala egende maaso n'okutuula ku mmeeza ne Ukraine olutalo lugenda maaso n'okulabika nti luggwa lukomekerezebwe okusinziira ku biriwo. Russia bisudde mu kaseera egambye nti this is trash, bakiganye Barussia. Omwezi gwali gwa 11 gwe mwezi oguwedde omukulembeze wa America yakalondebwa Donald Trump yagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo asooka n'awakanya ekyo America ogenda maaso n'okwongera okuteeka ssente nnyingi mu lutalo naddala ng'ewagira eggwanga eriyitibwa erya Ukraine, era n'asuubiza nti olutalo luno agenda kulukomya bonnambiro ng'afuuse omukulembeze w'eggwanga eriyitibwa erya America. Kyokka nti propose agenda maaso n'okulabika nti ebagibwa ekiwandiiko omusajja ono gwe bayita Donald Trump kyayagala amawanga gombi gagende maaso n'okukkiriziganyako oba oliawo olutalo lugende maaso n'okuba nti lukomekerezebwa. Kakati tutegedde nti proposal eno nga yakulemberwamu ttiimu eya Donald Trump wakati mu kugizimba yagenze maaso n'okulabika nti oba oliawo eyisirwamu amaaso abasajja bayitibwa Abarussia nga bagamba temuli. Kakati pulani ebadde etya Abarussia era ki kye baaganye okusinga proposal oba pulani ya Donald Trump okumya olutalo? Ekisooka, tewali nnyo kyamanyi kimanyiddwa okujjako ebitonotono. Donald Trump pulani y'okumya olutalo lwa Ukraine nti yagikuuma nga yakyama nnyo era ng'ayagala amawanga gombi gegaba gagenda maaso n'okulabika nti oba oliawo gakitegeerako. N'ekirala nti kyali kyabulabe nnyo pulani eno okuvaayo ensi n'egitegeera mu bulambalamba nga tannaba kufuuka mukulembeze wa ggwanga lya America. Kyokka ye yategeeza n'agamba nti zigenda kubeera essaawa 24 ng'olutalo luwedde kasita ayingira mu ntebe. Abyogera ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno n'omukutu gw'amawulire ogwa Time Magazine. Trump yagenda maaso n'okulabika nti ategeeza omukutu ogwetibwa Wall Street Journal emabega ng'ennaku z'omwezi 6 n'agamba nti asaba eggwanga eryetibwa erya Ukraine bave ku nteekateeka ekino Russia kyaganye. Kino Russia kyagenze maaso n'okulabika nti aganye era Abarussia babadde basomaasoma ne bakirengera mangu nnyo ne bagisuula mu kasero ne baga totubuulira bino biki byagamba oyo agamba biki oyo. Kakati ekimu ku byo mu pulani eya Donald Trump mulimu kino okulaba nti eggwanga lya Ukraine badileyinga okudireyinga enteekateeka za Ukraine zonna ze babadde bayina okwegatta ku mukago ogwa NATO nga Donald Trump agamba nti babiveeko okumala emyaka 20 nga tebazzeemu ku kirowoozaako. Ukraine bweriba yakwegatta ku mukago ogwa NATO kibeerewo mu myaka 21 emyaka 2 okuva kati olwo nno lwe baliddamu okukitegeeza oba okukyogerako n'abagamba nti Russia tayagala kukiwulira n'olwekyo Ukraine please temuddamu kukirowoozaako emyaka 2 temulowooza okubeera bamemba ba NATO tukiteeke mu ndagaano mukkiriza twagala lutalo kubanga Russia ekimu ku byatayagala kuwulira nti Ukraine memba wa NATO ekyo kimulwanya asobola n'okujja nuclear n'omugamba nti omusajja agenda fuuka memba wa NATO kubanga akimanyi Russia wakati mu byokwansa ebingi byayina wakati mu kwewulira eryanyi kyasinga okutya eggwanga lya Ukraine okufuuka memba wa NATO anti abasajja babeera bamusemberedde abatakyasobola obbajjako yadde yinki emu bwete y'ettaka wakikolera bakuba mukube. Kati Russia tayagala ekyo kimulwanya. Kati Trump mupropose agamba eggwanga lino kituba tukula tuligana okufuuka memba wa NATO emyaka 20. Kakati Abarussia bakiwulidde magamba nti so what happens after 20 years? Emyaka 2 bwe giggwako ng'olwafuuka totubuulira tetwagala kukiwulira talibeera memba talifuuka. Barussia kye baliko bagamba totubuulira. Kakati ekyo kibaganye okusinga Abarussia kibatabudde. Kakati okusinziira ku Barussia babadde bategeezezza ne bagamba nti bw'otunuulira emabega eri omukulembeze wa America yennyini gwe bayita aliko kakati Biden ye yagamba nti bateekewo emyaka 10 ku myaka 5 ng'ono tafuuka memba wa NATO bamugana okufuuka memba wa NATO mu myaka 10 ku myaka 15.
ye Biden kakati onayongeddeko etaano agamba nti emyaka gibeere emyaka 20 ye Russia agamba nti bannange tekigenda kusoboka saagala byakuŋŋamba myaka njagala kuwulira ntalyegatta ku NATO ne bwe buli badde kati balemaganye Russia kyesinza okumunyiiza agambye sibiriimu ebyokuteesa kazivuge Barasha ekyokubiri ekiri mu propose ebirala byongedde okulabika nti biva jjukira nti enteekateeka zino zisembedde wiiki tezikyawera 3 Donald Trump yatusuubiza nti zigenda kuba essaawa 24 lukome tutambudde nalo okuva mu February mwaka 2022 kakati bagamba nti tulina okulabika nti lukoma ekyokubiri bateekewo zone gye bayita demilitarized zone nga boolaba etundutundu eri wakati w'eggwanga North Korea ne South Korea kakati nti wano bayagala okuteekawo demilitarized zone a fortified zone so Russia would not invade again kino abarasha era tebakiga ogambye eki bateekewo zone ng'eri fortified bwe kiba kyetagisa basibewo olukomeraawo ku Russia ne Ukraine omurasha nga ne buli badde tasobola kuddamu kulumba abarasha baga otugobako ki oteekawo olukomera otugobako ki bakiganye nakyo otunyumiza nti oteekawo olukomera ffe twagala wetuwagalira nga tufunye ensonga nga tufunye ensonga wetuwagala tulumba lwetuwagadde abarasha baagala kutambulira ku nkola ffe tulumba lwetuwagadde otugaana okulumba obalakaki tulumba bwe tuwagadde nga balinga maaniyu egoba lweyagadde bwe beegumya abo abaana ba ttiimu eyo bansobera beegumya olwegumya mbu ffe tugoba lwe twagadde buli babakuba ffe tugoba lwe twagadde muliyagala ddi kubanga mutugamba nti mugoba buli mwagadde kati pakadde mugenda kwagala ddi kale basibo ne bajja mutubuulire kabagira maaniyu muliyagala ddi katudde Russia okusinza ku mukutu ogwitibwa WSJ Wall Street Journal mu propose eno mulimu okuteekawo ekitundu kya kilomita 129 ze mayiro 8 awo nga tiwalina nnyiniwo nga Russia taliiwo ne Ukraine nga taliiwo bwe kiba kyetagisa bateekewo amagye ne poliisi nga si bya Russia si bya Ukraine babeeraawo babaawule kitegeeza nti babeera bamaze obateekako olukomera gwe tolumba munno naawe tolumba munno kakati Russia agamba nti nze ebyo sibikkiriza onteekako olukomera lwaki nze nnyina kulumba lwenjagadde baagala bateekewo zone nga ewezako kilomita 129 ze mayiro 8 abarasha bagamba nedda nakyo tukiganye kakati ekirala ekiri ku pulaani ya Donald Trump nkubulya pulaani n'ebiro byonna abarasha babisudde mu kasiro bo babiganye baagala Ukraine ekkirize erimu ku ttaka lyayo eryatwalibwa abarasha ligende omuli parts of Luhansk ebitundu ebya Donetsk ebitundu ebya Kherson n'ebimu ku bitundu ebya Zaporizhia baagala ono Ukraine ekkirize abarasha babitwale kubanga bwe banabitwala bajja kulaba nga balina kibafunye mu lutalo kakati bwe bawetegereza since 2014 abasajja bayitibwa abarasha bakatwala 20% ku ttaka ly'eggwanga erya Ukraine babbye munaawe ettaka ebitundu 20 ku buli 100 oteeka mu Uganda n'omusobyo ebitundu bye bakabba lino eggwanga bwaguuga erya Ukraine kakati oli bwakubbako 20% ebyeddala abaakukoze bubi Russia ayina ogutundu gunene ddala gwabbye kakati ye Russia okusinziira ku original plan ye baagala ebitundu bino bye babbye ku Russia bye babbye ku Ukraine bibeere byabwe ebeere nga DMZ yaabwe naye ng'ate be bagifuga Luhansk Donetsk bifuuka ebitundu nga galinga amawanga kakati kitegeeza nti Ukraine ne bwalifuuka memba wa NATO mu maaso eyo nga si immediate neighbor wa Russia nti okuyita Luhansk okuyita Donetsk kitwala akadde kati nti Ukraine bwaliba afuuse memba wa NATO tomanya bw'oba wakuba Russia osooka bawangula mu Luhansk n'okuba wangula Donetsk then obatuukeko yensonga lwaki Russia ayagala nnyo ebitundu bino bifuuka ebyetongodde era Putin yabuukudde n'agamba nti eyo kakati n'enguudo tuzikola temulaba bintu bitambula bulungi
abasajja abayitibwa abarasha byonna bagenda maaso n'okuleka nti atuliriza babigaana. Kakati kino ekyokulabika nti erimu ku ttaka eriwambiddwa litwalibwa abarasha Ukraine ekkirize, ate nakyo abasajja bayitibwa aba Ukraine tebagenda maaso n'okuleka nti oba oliawo abakikkiriza. Dmitry Peskov omwogezi wa gavumenti ya Russia y'omu ku bavudde ne bagenda maaso n'okuleka nti bakiwakanyiza, bagamba nti nedda byebimu. Oli yagamba emyaka 10 ku 15 kakati ono agamba 20 ffe tetukkiriza. NATO for 20 years tetwagala Sajja abadde Sajja Lavrov minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga wa Russia bino byonna atuuliriza bikubyemu ebituli n'abigaana n'agamba waacha wewe tetugenda kubikkiriza mu kaseera kano. Ebyokuteesa omurasha pulaani agisudde mu kaseera tetumanyi enaabeera edited bayongeremu Russia byayagala bakkiriziganye oba nedda, naye nga sofa bwe bitu babiri.